alinako obuzibu yamenyese emikono gyombi n'okuguru ne kumenyeka. Omutwe ekweye saawa tetwasobodde genda mu sikaani eno ey'omutwe emulago, naye twadde tukyali awo nga bamaze omusibako bandage emulago awo nga tumuzizaayo ne documents nga tuzifunye, ebifaananyi bya x-ray nga Major Emma Kuteesa mukama waffe aweereza ambulance okuva mu State House ne tumutwala ku Ruby, ku ddwaliro lya Ruby. Abalimanyi mulimanyi ku Lugogo bypass, era mangu ddala speed tutuukawo nga badokita babadde nga 7 already nga bali aweya bamulinidde na ku kkubo. Ambulance baze bagigoba babadde nga 7 bamuyingiza mu emergency room. Ab'oku Ruby banange bamukozeeko speed eyetaagisa Ruby ne bamutwala mu sikaani. Jjukira twali tetunakola sikaani y'omutwe balabe oba omutwe mulamu oba musayi tegwagenze ku bwongo. So abasawo b'oku Ruby ne bakikolako mu ddakiika 2 bwe gati. Eddakiika 2 bwe gati nga byonna biwedde, nga bamutaddeko first aid, bamutaddeko oxygen, bamutadde mu sikaani. Yagenze mu sikaani ng'olwedde aliko oxygen. So yabadde tasobola latest update okuva mu ddwaliro eri munnamawulire Ronald Mulwana wa Piero, era nga oyo amuliko yabagambye nti yamenyese emikono gyonna, nga agundi we yatugambye nti tamanyi nti oba aliddamu okutambula n'okukwata ekintu kubanga kijja kutwala ebbanga, naye kikulu tukole ki? Tumusabire asobole okuba nga atereera. Ono agambye nti katumusabire atereere, tulabe oba anaavaayo n'atunyumiza emulago nga bwe byali, eddagala yalifunirawo ebyembi. Nti katuwulire ono kyagamba. Njagala omuvubuka ono awone, akomewo atubuulire. We babadde bamujja ku ssiini bamutwalidde mu paatulo nga tewali yadde ka ambulance, omuntu afunye akabenje ne bamutuusa emulago nga tewali yadde equipment n'emu. Mulago ne bamugjawo ne bamutwala ku Ruby. Ku Ruby ne bamugjawo ne bamutwala kwayo ekike eryo ery'abagagga. Ekyo kikulaga ki? Nti twagala Uganda empya, twagala eggwanga litereere, nti Mulago ddwaliro lya gavumenti, nti omuntu yenna agenda emulago abeere ng'asobola okujjanjabibwa, okitegeera, okufuna obujjanjabi. Naye atuuse emulago tewali bikozesebwa. Kakati kwayo ekikke gye bakututte ani agenda okusasulira bbiiru? Kubanga eryo eddwaliro ly'abagagga, okitegeera. So bannayuganda mwenna naddala abawagira NRM, kino kye tubagamba, twagala eggwanga litereere, twetaaga amalwaliro, twetaaga amasomero, twetaaga enguudo. Mu Uganda empya singa kino ki happenings, omuntu akutomedde singa yakwatiddwa dda, driver ovuga otya emmotoka nga tosoose gicekinga, ekola oba tekola. Naye yakutomedde ali eri ayinaayina, teri n'omu agenda mugambako gw'ogenda pooca n'ebiwundu, wuyo mpulidde nti okugulu kumenyese, simanyi omukono, togenda kufuna bwenkanya. Naye Uganda empya gye twogerako senga driver bamusibye dda ng'ali arrested. So mwenna abawagizi ba NRM kijja. Uganda gye twogerako ne mudda kuno ne mutwasamira. Kikyo munnamwe kimutuuseeko. Naye katusabe Mukama akusuuse okomewo otubuulire. Gwe kennyini ojja kunyumya by'olabye. Omukyala Justin Namere atabuse agamba nti emmotoka yo yokka gye babadde eyo yatomedde mbu yabadde nfu, teyabadde mu good mechanical condition, era agamba nti si kya bwenkanya, tamanyi kigendererwa kyabadde ki.
tuyinza kukwata motoka DMC eri mu dangerous mechanical condition yabadde ekonye n'omusirikale n'abantu abalala kakati ate tuli ku mutemu eyafubutuka n'afubutuka natta obwana embaata eyasize entamu nti ate embuzi erinnya ebbaati ate ono aleese ekimotoka ekyafudde zibureeki ate akireese mu bantu omusango pulezidenti ye yalagira nti negubeere public court means buli muntu waddembe okujja so toyinza kunenya mu mwana akwata amawulire ti ate ono omusajja yabadde akola kiwano omusango commander in chief president w'eggwanga ye yalagira nti negubeere public kati naye najja abeeko bafolowa be abatasobodde kutuuka babuulira ekigenda mu maaso era ffenna tulina interest mu musango ogwo kubanga tuli bazadde omuntu yajja n'atugumbula abaana so tosobola kunenya muntu yenna nti ate oyo yabadde akolayo ki bye mbadde mpulira abamu bamunenya sima baabaganya tosobagaana abantu mu public court nange nabeerako ne kooti ng'eri public bwe baddamu akaluluka nga biri public nga buli muntu waddembe okugira byali mu lujjudde so tosobola gamba muntu tinnawo tokkirizibwawo ate nga public court tusaba omusango gwo nga gugenda mu maaso banna ab'ebyokwerinda nga bwemumanyi nti tempaazi z'abantu ziri waggulu ku musango ogwo teguliimu byabufuzi teguliimu ki nti oba ab'ekibiina bwe kiti bawagira ono ab'ekibiina wabula gulimu bannayuganda buli patriot buli mwoyo gwa ggwanga omutima gumwewanisa eri omusango ogwo mukuume obulamu bw'abantu emmotoka ze muleeta tenti ze muwanikayo buli kimu mufube okulaba nti ebintu byemu nga bwemumanyi nti omusango pulezidenti yalagira public etambule nagwo yagiwa ebbeetu kuba abantu baasaba ki singa pulezidenti atuukiriza ono omusajja ne bamuwozesa nga tumula pulezidenti abantu n'abawa kye baagala so mugezeeko kuuma obulamu bw'abantu emmotoka ezijja abakuuma tenti ze muwanikayo naye nga kimanyi nti nammwe temwakigenderedde but sometimes corruption can be by omission or commission kyo mukola ne mu butakola so mu butakola buvunaanyizibwa nimu ekimotoka ne kijja mu bantu nga tekiri mu mbeera ntuufu mwemwa ate obulamu bw'ono ye mu bwataataaganyiziddwa so ekyomukisa omulungi nti ebitongole bya gavumenti bibeera ne bajeti z'ebigwa bitalaze so amangu ddala tusaba abaprisoni mutuyambeko munange byonna nga bigenda mu maaso ono ye awanda muliro talina bigambo biwoomu eri abaana ab'ekisinde kya NUP agamba nti abaana abo mbu be basinze okuba nga bajjonkera. Nuupu ke kabinja k'abasiru wano mu Uganda. In fact mu Uganda Nuupu ke kabinja ke bakuŋŋaanyizaamu abasiru. Teriyo ali mu Nuupu alina magezi. Kuviira ddala kw'abakulembera mpaka kwasembayo wansi bonna amagezi temuli. Sirabanga abantu batategeera nga ba Nuupu. Munsonyiwe naye mpulira obusungu bungi. Olwaleero biri mu kujaguza ono omwana wa PL on TV eyafunye accident emmotoka yamuyisizza bubi obulamu bwe bugenda taasulewo taakeese okitegeera byo biri mu kusanyuka biwulira essanyu mbwiwa NRM oba kifa kife bya bikiriki mwagala kutulaga nti mwagala eggwanga lyaffe okusinga ffe musanyuka ki munne mwafunye buzibu yemwandisoose okulaga okulumirirwa okw'amaanyi naffe tubawe obwesige mudde mu ggwanga lyaffe mukufuge obukyayi bwe mulina bwe mutyo bwe musiga mu bantu ffe tunajjawo obwagazi obwagala kubasigisa eggwanga lyaffe mutufugemu mbwa mmwe munnamwe obulamu bwe bugenda obulamu bwoli buli kugenda muli mu kusanyuka mb'oba afaafe mukati nawe kati ndowooza oli mu documentary bulijjo toyagala Bobi Wine obulamu bw'omuntu bugenda muli kusinika manyo musimanya bulijjo toyagala Bobi Wine niye bagamba nti mu nsi buli omu alina okwagala Bobi Wine oli olw'okuba NRM afunye obuzibu muli mu kusanyuka mujaguza mujaganya Naba Nuupu mulimba nnyo toyinza kusanyuka n'ogamba muntu oba afaafe kati waafa ne mufuna entebe wafa Bobi Wine n'afuna entebe kizibu kiri kimu nti bambi ono ye ayomba yeerabidde ebigambo omulwadde bulijjo byabadde akozesa juzi waneeno ya celebrating okufa kwa Edith mukyala Waiswa Mufumbiro era yasanyuka nnyo nga Alex Waiswa Mufumbiro bamummye bail so byonna tutunuulira enjuyi bbiri nga tonayomba nti bano ba celebratinze kyavudde ku ki era kyabadde ensonga ki nze ndowooza ffenna twandibaddemu ak'obuntu ne tumanya nti ffenna tuli bantu despite
wonna pate gy'owagira naye twandibaddemu ak'omuntu n'omanya nti ffenna tuli bantu kino bwe kibaawo ffenna tukkirizaganye nti si kirungi naye awo we tuli tumusabira asobole okuba nga assuuka. Olunaku olwaleero amazaalibwa ga Kingi oyo Nnyimba Kabamba Igulu ow'Etooro era nga olunaku olwaleero awezezza emyaka 34. Tumuyozaayoza okubanga Mukama amukuumye n'amutuusa ku myaka gino. Nno batandise omubanja omukyala batandise omubanja omukyala bagamba Kingi okuze ffe tuwagala bazzukulu olinze ki nti noonya mukyala owase bantu bange naye ffe tumuyozaayoza okubanga olunaku olwaleero Mukama asimye n'amwongerako omwaka era tugamba happy birthday oyo Mukama yayongera okuba nga akukuuma weyongera okuba nga ate osaavinga abantu bo aba Toro Kingdom. Awo tuvuddewo Muna Katemba Kapale yakomawo okuva mu Amerika naye munanga agira ojja nga lutabaalo agamba eriga ey'enayo ku nsi era bannange naye katuwulire bano balina ebigambo bye bamwanukudde. Kapale, how are you, MC Kapale? Kauchi. Oliotya munange Kauchi. Nakulabye wakomyewo. Kulikayo mu Amerika. Nakulabye n'ebigambo bye wayogeredde Amerika. Ne Bulaaya at large. Awo wenjagala okusinziirira okwadvisinga abantu. Kapale wabeera e Uganda. Wazalibwa Uganda for some time. You flourished in the entertainment industry. You were a comedian nga wadde comedy weera yali tanyuma nnyo. Yali wa kuwemula kukunama kuwebuula bakazi etc. Naye walina abantu abali bakulaba. Comedy wo tayawukana na ku bannayuganda balala abakola comedy nga bamufunyemu. Naye gwe yakulema olw'ebintu bino wammanga. Ezzalawo omutima omubi obutayagaliza okweraguza ne weesanga nga abantu abakuwanga emirimu wabayisaamu amaaso n'obatyoboola ne balekerawo kuwa emirimu. Alex Muhangi being, I think, the cause of your downfall. Kapale Uganda nga emaze okulema. Actually Uganda nga tennakulema. Wafunako opportunity Abannayuganda bangi gye babadde banoonya visa. N'ofuna visa ey'omu Amerika n'ojja. Bwe wajja mu Amerika wajjira oba mu Yuna n'obeerawo. Abannayuganda abamu bwe bajja ne bwabeera ku visit visa afunayo awo ekyeyo n'akikuba n'asolozaamu n'addayo. Kyakulema. Wasulanga mu ntebe z'abantu kukola lugambo. We waddayo e Uganda n'obageya engule. Era Abannayuganda mwenna abandaba abatajjukira talina waaka. Tolina waaka. MC Kapale ye yakireeta kubanga yagamba abantu b'omu Amerika mubalabiraawo naye tebalina waaka. Tebalina mirimu bamusuza mu ntebe n'ayogera emmere gye balya n'ayogera kala za toilet paper n'atugeyengula n'atusesebula. Please note amaka g'omuntu gwe yalimu as we speak ayina amaka amatiribona e Kampala ye Donizera tatoma mugenda gamba sente za musajja. That is also work. Kapale nga amaze okuvuula Amerika ne Bulaaya nga bwe talina mugaso ng'abantu abaliyo bwe batalina lugendo. Kapale ensi eye Uganda nayo neemulema neemufuukira entaana. Kapale n'akola decision ajje asetulinge mu Amerika. Please note he's above 35. Awo wengambira abantu bannange buli muntu wandaba ng'osukka emyaka 3 ng'olina abaana tojja Bulaaya.
age limit ye Bulaaya ebeere myaka 3 naddala ddala ng'olina abaana ogenda n'ova e Kampala olinayo abaana abakulu olina obuvunaanyizibwa olina abakyala olina abasajja olina abazadde olina amabanja oluusi n'onkwewola weewoze okujja n'otuuka eno ekisooka obeera mukulu Bulaaya tebaagala bantu bakulu kukola naddala ddala nga tewasoma emirimu giba gyetaaga kukozesa maanyi emirimu egy'abantu abatatuuka wala okusoma oba weetaaga amaanyi olina okusitula manya kupanga nkoko manya kusomba kasasiro manya kukola kyo olina okubeera ng'olina amaanyi ng'ate tolina ntondo Kapala emyaka gye wagiramu e Bulaaya gyali tegisobola Bulaaya olina abakazi olina abaana olina amabanja olina abakuloga olina abalabe you above 35 ozze e Bulaaya olina ebirwadde at some point wali mulwadde oba akataago oba ebibumba oba enziku oba biki ng'oli mulwadde Bulaaya olina endwadde naddala ddala ez'ekikadde wali oze kukola ki Bulaaya emyaka gyali gikuyiseeko n'otuuka waneeno n'ofumbirwa omuzungu ne bakubuulirira okuva ewayingira mu Amerika ng'obeera ku live ng'oyogerera omuzungu ng'omuvuula ng'okola oti nzijjukira one of the people questioninga yali Sarah Joy n'akugamba Kapale bw'otofune muntu akukoonako Bulaaya egenda kulema n'omuzungu empapula agenda zikumma teyazikuwa wali oyogera nnyo tewakola omuzungu gwe watuukirako yali mukyala mukadde nga naye sente talina mukazi wattu yakola n'akaddiwa ne yeegulira akayumba ozze oli mukadde tomalaako walwala dda ebibumba omugongo kati omuzungu omukadde obeera ogenda mumugasa ki kuba omuzungu li bw'atunuulira omusajja omuddugavu aba atunuulira waya mu bwongo bwe aba amanyi ogenda muzina kifiiriza omutuuse ku ntikko omwerabize ennaku ye yonna yonna ey'oku nsi yagenda okutuukako nga mu butuufu endwadde zaakuzingako dda kati wali tomugasa ate ng'oyogera nnyo olina amalala tosobola kukola ekisooka wali tosobola kuddayo kusoma okaddiye emirimu gye wandikoze tolina maanyi gagikola abantu mwenna abandaba if you are above 35 ng'olina abaana ng'oli Uganda kola ekiraamo kyo ofiire e Uganda Bulaaya togenda gisobola olaba naffe abaliyo ku gino emyaka we are planning to come back tetukyanyumirayo bannange waliwo olwozuka n'ogamba bannange nk'oyo okukola ng'ate we are still working kubanga the jobs we twatuukira we have like it's not easy to terminate you but when they are hiring balina emyaka gye baba banoonya jjukira abaana b'e Bulaaya batandika okusasula emisolo ku myaka 16 actually there are some jobs that employ youth from 14 kati baba baagala abaana abato abavudde mu system nga babategesi okufuna emirimu ne zireeta ggwe ebbanga lyomaze e Uganda omanyi malogo na kukwata muzindaalo okugegenya abasoga nga weboogera Kapale n'abantu abalemeddwa Bulaaya mulekeraawo okwogerera Bulaaya tulina Bannayuganda babeera e Bulaaya nga they've done amazing things naye mmwe mulike ekizibu mujja leeti mujja n'ebisiraani mujja na buli kimu mujja n'amalala yeza abuuza Kapale omulundi ogwasooka bw'obeera wajja n'olaba nti Bulaaya teriimu mulamwa ate wali ozze kukola ki
kuba senga wali ozze kukyala wandikyadde wiiki emu bbiri noddayo wali ozze kukola ki mujira okuvumaganya abantu n'olw'ensonga eyo wamama mwenna abandaba Bulaaya eriko egirimiti akyali omuto jangu obukulu Bulaaya ogenda kufanga okolima nga bw'olaba Kapale mwebale nnyo kumpuliriza. Mulabi mulungi, mulabi wa Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire tujja kubanga tugakuweera, tujja kubanga tugakutuusaako wona woli wona w'osinzidde. Sigala naffe tufa.